Omu ku bakozi ba Radio Simba Sharifa Kirabo Mukama ya mututte afudde era aziikiddwa. Abadde mukwano gwaffe ng'abakola ku radio, abadde mukwano gwaffe ng'abali media industry, abadde akola nnyo challenges ez'ennyimba z'abayimbi ab'enjawulo. Nga bw'omanyi nti challenges zibaawo ku nnyimba, abayimba nga kakafuluma omuntu n'akakolamu challenge kama mumuze mirembe ab'effamire ab'oluganda mwenna bakyali baffe kitalo nnyo. Moments za Sharifa zezo zolaba. I personally abadde mukwano gwange naye ebyennaku nga mbitadde wabbali tukyalina Weasel. Weasel amyuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Owesigire akunoonya. Gye buvuddeko nakuwa ku story nga kigambibwa nti yakuba shamba boy we n'amutuusaako obuvune. Poliisi yategedde ku kintu kiri. Egamba Weasel agende bamubuuze ebibuuzo ku musango guno. Weasel agamba ye teyali mu ggwanga Uganda, ye yali Kenya. Kati who is fooling who? Ani yakuba omulenzi? Weasel bw'oba wali Kenya, ani yakuba omulenzi ono mu makaago? Kubanga ku Netherland Makindye bagamba omwana gye yafunira obuzibu. Baani abaali mu nnyumba abo abatuusa ku mwana ono obuzibu? Bw'aba siggwe ositegeera waliwo ebintu bye tukola nga birungi mu nsi. Weasel tuli muyimbi mubi, ozimbye ligaseyo, good life tebadde mbi, radio yakuvaako wano gye buvuddeko abantu ne bakulaga support ne bakulaga obuwagizi bwabwe. Bw'otandika okweyisa mu bintu nga bino, genda ojjanjaba omulenzi. Oba poliisi ogitya, genda ojjanjaba omulenzi. Gye buvuddeko wano Palaso yagenda kwoganya music, naoganya music mu lockdown okukakana baneiba bagenze balopye ku poliisi, yagenda kudduka na mpingo za poliisi. Kiki ekikwatagana ku famire y'abamayanja?